Esati ebadde ki? Esati yange ebadde ki nga navudde waka nga ndaba nnyumye nnyo. Obadde kugendako essaati tubadde twala black yekka. Gwe naani abanyambaza? Nedda omusaati munene. Essaati erina era kuba nnene. Tuli mu kisibo kati nzijjako nyambale kano. Naye bannayinza abantu simanyi kye baagala olaba mbadde uli eri nga n'agamba nyambala ate kati okwambala ebinene mutandise okunzijonkera ki? Osibye akakaaya ka Adija. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Adija. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli otya Adija? Ekisibo kiri kitya? Tukitwaliriza. So far? So far so good. Amina. Naye gulo nadda ngenda zirika. Kiki olugoye? Lwakuyiwanvuyeeko nnyo lwajjo. Nga luwanvu nga sibitegeera. Ne leero mama nga asikedde kuŋŋamba nywa ku yogurt. Ngate mama yakimazeeko. Afe abadde tabitegeera ko mukadde. Nga bw'onywa yogurt. Mami akedde kuŋŋamba eddiini. Eyagala mulamu nanga afe nywa ku kiyogati. Naye nga tuli ku executive bwe bityo. Oyina ofuna pini. Ananga Adija. Naye ng'obadde okasibye bulungi lwakuba. Abula bannaayi mbonyebonye n'akakaaya kano olwaleero ogwe nakabye. Kati buno obukaaya gw'atandika obutandisi. Tobwetaaga buno. Okitegedde? Kati lwaki tebangulirayo akakaaya akakwata? Wetaaga buli obu. Nze gw'olabira wano eno mukwano. Nyina olugoye lwa pre-Eid. Olunaafumba, olunaasaala. Sinnabafuna lusaala. Tonafuna lusaala? Ate feeyo oba ofuuse mubbi. N'olulya emmere sinnalufuna. Oba ofuuse mubbi bubbi. Nedda nyina pre-Eid ng'enkya Eid. Katulabe nkyaga. Alo? Nkuwulira. Temwagiteekayo. Okirabye ozikola nga nnyingi nti ezimu temuziteekayo. Yali agyerabira. Agambe Najibu mbwokebereko. Kati ndowooza oyo mungi tulekerawo mumukwata. Ke mumwerabira. Kuba gundi eyo yali nnungi. Bwentyo. Naye gundi yali nnungi. Tukivuze. So ngenda kukolera ekirabo nkiteekeko so kuba bannaaye buli interview oba manya si yenze era buli wulira nga tekaliimu manya oyo tabadde nze oyo abadde mulala ate eddoboozi lyange lyangu lya koppa so subscribing olaikige bwomala sharinge hajati akakaaya ko leero bwe kati bwe kamukoze ndowooza tutandika okusiba kibinti kino hamuno mba muntu ga ngendo tukole ogulunga sikyasa luli nakazi bange nze okimanyi mbadde bana kwandika ku sitasi yange nenga abantu abambala hijab from mwaka ku mwaka sana bawa birabo mutuwe ebirabo byaffe kuba bannaaye kino ekintu kikambwe kitabusemu tekikoleka mutiitiizi leero sinaku lwakuna simanyi oba mmalako naye nsabe Mukama nnyambe. Producer ogenda giteekayo ddyo ne yeeyogeza lunaku lwakuna. Oyo asaba lunaku lwakuna. Mpozi nga bo kisiibo. Mpozi. Lunaku lwa musanvu. Obijjamu ebyekisiro. Obijjamu producer. Tobirekamu. Aba Bubbles Beauty bali awo ku New Pioneer. Lekanza abakuba akalango ka Bubbles Beauty. Nerabidde leero ngenda nakubakubira bakuweereze ebintu vitamin C, hair growth, ka oil. Bana mmwe mulanyina enviriza nacho nga ngenda nkozesa ku ka Bubbles Air Glow bakaita Air Glow. Mama omuviri gwasituse watu. Bana Bubble Beauty ebizigo birungi buyansanga ngamba nkozesa glowinga. Ate katwe bampa kagundi ka vitamin C ne bongerako ne ka serum basi bayiseeko nnyo. Babukuwe bagenda bukuwa babukuwe
Yeah. Print creations zigenda obabeere nga ate bakubrandingira buli kyoyagala. Tuli mu mwezi gw'abakyala, Women's Day yanga munana, celebrating ebikyala goyagala, abikoledde olwo olunaku mpozi abasajja lwe bafumba. Abamu bafumba nagisi. Abirekera ddala. Munne abasajja abamu beekoza mu tebamanyi. Ndowooza atamanyi kufumba ateekewo ssente z'akameeza nga ziwera. Ndaba kijja kwanguwa. Oba atwale family out. Abakyala aleme kufumbako olw'okuba naye tomanyi kufumba, family gitwale out on Women's Day. So happy Women's Month. Abakyala wiiki yammwe omwezi gwammwe guno omwezi gwonna guba gw'abakyala March. Women's Day waliwo abantu abagifuula Mother's Day ebintu biri babigatta bugasi. Iya babigatta bugasi. Nesobola okucelebrating omuntu Mother's Day nga mukazi. Munnayo no jja kwayoyize tamwe kuyise. Ate nnaba naye. Ki? Amaanyi gawashika kudde. Teganna kuggwa nze Adija nja kukugumya. Adija bakuweza eza futali buli lunaku. Simanere bagya kuweereza. Nze naye mukwano nze nga ndi bulala. Oli bulungi Adija. Tolina mbeera kati nze ndi kuggwe ku siva. Nze sikyasaba. Nze nebaza bwebaza walonda kyapa mannya go. Ne mukama webale mukama insiba kyekindi ku mweno kisiibo kyonna Ramadhani. Mukama webale. So ndi wano ne Fey tugenda kubeera nga tugenda batambuliza ekisiibo kino. Mwagala temwagala. Abeera Adija mu kisiibo. Ndi ne Hadija Katushabe. Producer ebyo bijjamu ebyo ebya Katushabe. Nze Hadija. Sasa kubanga tolina linnya lya kika. Nje liri eyo. Fey totandika bintu bya kisiru bya kwagala kuwaana bitaliimu. Erinnya lya kiko ino lyogera. Hadija akaka obukaya alina engoye ayina ateze bay obugaya tebannakugulira. Oba nayo birungi weeyo ey'obukaya. Obukaya 5.55. Toyagala obwesa tobwagala. Kwesa obukaya no achova akanene akebiri kali mu kunta wanje. Ko kebiri. Kati ate obwetano bo bubeera buli solid. Nga bubimalayo. Yeah, nage. Kandabe 50 times 5. Ntwala 25. Ntwala 25. Iyo obusente butono nnyo. And veils. Yeah. And veils. 5 veils of 50k. 5 for 50k. Yeah. For 50k bwayagala mukama bwange bwaya amanyi oluganda luntawanya bwayagala kanendo omukulu ajje online Nere njagala twogereku gundi luli nakyaza omuvubuka ono gwe bakola ki eya proposinga ne bamuswaliza mu gundi kino ekivubuka kye nalaba ekinene ekimahadi ekivubuka nakyabe naye saakisiimye bulungi ebyaddala lwaki simanyi oba yandabikidde atya naye muvubuka mulungi sigambyeko nti nno tewamusiimye bulungi just omutima gwa kati oyo bambi alina ekigambo kyeyayogedde n'agamba nti abasajja si bakodo naye abasajja bawa bakazi be baagala. By the way tewali musajja mukodo. Nti abasajja si bakodo, abasajja bawa bakazi be baagala era bw'obeera eyo ng'olina omusajja nga takuwa ayagala sexy. Naye nedda. Waliwo abasajja abajja nga ayagala sexy. Kyensoso okwogera nsoose n'ekirowoozaako. Bakodo. Mulimu abakodo. Ng'akwagala. Nedda mulimu abakodo nga ne bw'aba akwagala nnyo naye nga just kimuli mu mutima ng'alina kuba stingy. Nze ate manyi waliwo abo ng'akyawa batannakwesiga ng'atasobola kukuwa ssente ze kuba tannakwesiga. Nedda waliwo n'oli ng'akwesiga buli kimu ng'alina ne ssente ng'akwagala n'okwagala naye nga mukodo kirinakyo nga kimulimu abasajja bakodo gye bali. Kati ye yagambye Mahadi omusajja bw'aba akwagala buli kimu kiba kiflowinga buflowinzi. Omusajja aba ajja kukubuuzaako nti Fey walidde ogenda kusiibuluka otya nga by'olimu kati. Fey walidde Fey ogenda kusiibuluka otya Fey olina engoye z'okusiibiramu kati nga ssente tezimuluma zaakuwa.
Nkitegeera naye tewaliwo n'abakodo nakyo. Nga kiri nakyo bali mu ye mukodo. Nga nga akwagala nga nawe okiraba nti akwagala n'ebikolwa byo. Kale wadde bagamba mbunna ebikolwa. Ebikolwa nze tebindeetera muntu kukkiriza nti nnanjagala. N'ebikolwa by'omusajja si ssente. Okimanyi omusajja asobola ogenda mu ttawuni n'alaba akantu katono bwe kati n'akakuwa aba akulowoozezaako ng'owuwe nga kantu katono bwe kati nga takuwa like consistent nti nakuwa buli lunaku nga bino byeffe twagala abakazi twagala oyagala bagulire ekyemisana oyagala bagulire ekyeggulo omusajja agulire ekyemisana n'agulire ekyeggulo n'akugulira engoye nga buli kimu yakikuwa si omusajja aba akwagala abeera akwagala naye atakwate bandaba nga kalimu ng'akajanja kubanga omukazi gw'oyagala omuwa buli lunaku nawe kenyi teweesobola ngamba kale singa oba oyina owandibadde oyagala omuwa buli lunaku kati kitegeeza omusajja aba akwagala yoyo olaba producer akkiriza just tannazifuna mu bufumu omusajja akwagala akuwa naye ate kati gwe tomanyi bantu bali stingi nga waliwo abantu abamu abasajja abamu nga bakulira mu famire nga za kinaku kati efamire y'ekinaku nga okwejjako ekikumi kyo aba alabanga kyasudde mu nnyanja kyakute n'akanyuga bati kasasiro kati ne bwakula n'afunamu kasente eri embeera y'ekinaku bategenda muvaamu ekituufu aba akwagala ku mutima naye ng'embeera y'ekinaku temuganya abatala wakuwa sente zigenda kukola ki kala waliwo n'abasajja be baŋŋambye nga baba tannakulya tayagala kukuwa sente ze kubanga nammwe baba wabula ngenda kuva ku motoka ya Jaliya Jaliya ayina empisa emyezi esembayo omukazi oyo atuwaate emotoka nga ate bwatuweerako n'amateeka Jaliya n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana gwe kyoli okirabye nezikira mu kkubo wakati wa nga tuli awo akanyigira ddala nekastopinga nga yingirite lwaki ngamba nakusasudde lwaki ompimira obudde naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jali ate nina omulala ayinza okupa emotoka tobamanyi abalina emmotoka ezakabi laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emmotoka eza luxury ezakabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere balina jipu balina BMW balina Audi buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egyawansi sawo sonde zapajali asofune motoka osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu mukwano mponye Jali Alika Rentals basangibwa ku 309 Sliding Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-277-98. Alika Rentals. Rent, explore, experience. naffe baatukoye abasajja nekubira nnyo ku basajja ennaku zino eno baatukoyeemukko kuba kati lwaki omuntu gw'otazaalibwa naye tomuyinako luganda lwonna tomuyina kye batwagala mumuwaako ampadde ki nze omuwa nedda biki byataddewo mumuwe kati gwe naawe omuwadde kyokkuwa okumpa ssente mulaze omukwano mulaze mu ngeri ki omukwano it's through intimacy waliwo language y'abantu intimacy kati bw'oba toyagala mumuwaako ye gundi amanya agakuwa agajjewa agakuwa ssente ze agakuwa ssente ye anti waliwo ate abamu be bamala owuwa ne batadda fe abaana bawala bagamba oyo omusajja munnange yandagala avu naye okuva we yannebakako bannange takwata masimu kubanga kye yali ayagala ate naye yali akuwa kitegeeza mwenna mwagwaddulwa wamuwa n'omuwa ne biwa kitegeeza abasajja be bagamba mwala namwebakako mwenna muba mwagudde ddukuna oba wamwebaseeko kuluma bayalabye obwerere bwa munne nange mba nnakwebaseeko kyova olaba nze nsasira nnyo omusajja agamba nne akakawala nnakeebakako nze nagenze nnakukozesa nange nnakwebakako bw'ani agambye nti no nze saakukozesa mwena muba mwekozesa fenna tuba twekozesa nekiggwa lwakuba saagala kwogera ebigambo binene mu Ramadhaani muno naye nga wasiibye ajja kyadija naye tuba twemala we ate ourselves all of us oyinza owoza omwati yakuwoomera naye nga naawe tekyako akyakibulamu kyova abasajja ate abakazi bakozesa abasajja ennaku zino olaba nze nabakwano bange eyo kakiriiki abasajja abo muddugavu muwanvu ne bwaba talinaamu bajja bati akubira naga akola bwati kati ninaawo kikyali kyange kiri eyo bweru kivubuka nja kipostingako lumu okirabe tojja kusigala kyekimu kirina ebirevu kiwanvu kiddugavu kati lumu ngenda nkipostinga ku birthday yakyo happy birthday kyali wange biki nga bakyali bange bajja mu inbox ngamba owange ate ogenda mweriya mutuwe ngamba nze sirina buzibu
naye abaana baali bagenda kunkutulira kyaliwa abakazi bakozesa tebagala yadde 10 wabula bamukola syndicate ate okimanyi so bwe batandika ebintu ebyo abasiru abo ng'amanga akubira fem nga fey naye kibulamu naye ng'osanga wona aba ofunyemu onoofunamu naye nze kibulamu naye physically si mubi so ennaku zino abawala mukozeseza ddala abasajja nze era nsobola okulaba wali omuntu waliwo omuntu nga ne sente bwaba tazikuwadde n'ogamba n'okulaba wali one night stand abawala babyogera ebyo n'omwambula okuva ku mutwe paka omukazi nga yayambula omusajja n'omwambula fenno tutudde waneeno ku buseegu tetulabira waneeno kwerinda abawala babikola ebyo nyabo n'amwambula ku buseegu komutudde nola omusajja n'omwambula bulungi nolaba nga ne mumala ne byemukola mu kisenge n'omuteeka wali ng'omulabye waliwo kikwano kyange ekyagamba buno oyo omukazi tamenyeka namumaladde mu kirooto kirooto abageze nawala just imagination nogamba kati oyo gundi siteshayo egyalimu bwagenda bwati position bweti bigwera babikola mukati ate katutaddawo okwemenya mbusimayanga onoonye musajja mbusimayanga kuwa so abasajja bali awo batambula beefula bakabimu muli bwereere mu mitwe gyaffe olaba nga twabadde waneeno luli eri last week nga bwokola waneeno nga abantu bangi nze bonna nala kati ogenda n'otulira shalom awo n'omulaba n'otulira akasiku n'omulaba waleetya akasiku ebizibu ate ntya wamukuba peeke ali ku last warning ate nga yali yagivaako ye bambi neze nga mikwano gyange abasajja bonna mbawa peeke ndekera awo abakazi baabwe tebabyagala fe mu culture yaffe by the way muli bahaga na tubuuza bwe bati nkubuzeeko ne ku mumwa sibyagadde kati oba mukazi oba musajja ate tolina kwesimulako peeke oba musajja oba mukazi era munne kasuku akyabeera nnyo kulasitira nze haaga ngeri gye saagala fukamira ndi wa haaga naye no haaga zo naye ziba za bitundu binene ngenda kuyigiriza obuntu omukwano gwaya gwaggwamu bannayo bane tolina mukwano olina 00.1 era tonneekubisa ssimu n'oŋŋamba mama sina de 10 totawana nayo boggo ko efeyo oyagala kiyogera nina ebyo kukola kahakako kaba bwekati ate olaba abasajja abakazi be bawaye nga mulazi omukwano ng'omukazi alaze omusajja omukwano nokera kwacano nga kankole sente kankole sente kuba nze kati omukwano kati waliwo n'abakazi kwano gwange gwakoma waliwo n'abakazi abamu aba gwagendera ku stage ki nabane toyina labo osana weekeberemu watukufunira omuntu waitukola ng'obeera naye nnyo ng'ayogera ku mbozi z'omukwano abannyonnyola balabi naye bannayo oboggo kamama kankubuulireko omusajja n'owaaba agamba nti bambi kamutuukireko mugambeyo obugambo bwange tayina ngeri yonna gyakutuukirira kati olaba wano wetubeera nga tukola ab'okugeti bannakayingala nga bagamba mama wo gyali eyo wansi tomuwulira nabantu bakulabye ng'ojja ku makya natandika olikodinga nennemerayo nze kyendaba kiri mu butonde naye ate twagala tukikwende nga tukikugjamu nziremu ak'obuntu laavu enziremu oyagalwe kubanga bannaye bino ebintu by'okuboggoka era nze kyova olaba mbeera softi nolaba omusajja ono nga hi baby kati olaba abasajja bwako airport bandi bonna omusajja nze nakulaba ano tubadde tuzunga ku airport nga tuyitawo buyisi nga gamba hi baby nze afande oli otya afande omu nomuyita ku baby nomuyita my love my friend abasajja okimanyi basiru ng'oŋŋamba kati abasiru lwaki mbagondera lwaki abasajja basiru okimanyi omusajja oyinza n'okulaga nti no tomwagala namwagala naye n'omulimbalimba n'akwatirayo ate nina bangi bendabye abakwatiddeyo oba feera n'obavuma wano nze simanyi lwaki tebannantegeera nakuntegeera nti oli mufere kuba ndi muyaaye ebyaddala oli mufere
ate oferwa laavu luno oyina be wawahagaawo ne bawulira nendaba nga ekibasituddemu netandika olya enkoko ya buli lunaku olowooza ki ekyantamya enkoko yali kyaddi oyo waawo ku de Winton ayokya nagirya baaba n'obuwogo ne bukacumbaali nazaala nalya miwogo naye maama naabo abasajja baaba emiwogo kati ati sindi kuwa KFC naye KFC ekintu kyagula baketi y'enkoko ne mutuwa tomato sauce 2 naye okimanyi teyakyagadde bebi ne bebi teyakyagadde ne nazaala saakyagadde teyakyagadde ffe tulya KFC namugambye mva naye tubakulya KFC nasendekala kaimoji nga sesema bati nangamba why would you eat KFC bebi yadayagala ki tulye javasi atuwenga sente za javasi ani mugambe toli wa mugambe nti family gy'olimu tuli baani jukira nange ngenda namwe mwenna era omusajja mugamba nina abaana bwe bati onootukkiriza n'omukozi nzija naye jukira omukozi samuwadde netubisuula mangu nogaa ebintu bino tubisuule mangu omukozi ketamutwalidde twasibulukiddemu motoka kati bebi mugambe leero atuwe sente nga za javasi walayi tuyite ku javasi nange leero njagala javasi KFC tomato sauce mutuwa butono bannayo manyo gula bucket omunogula bucket ne mutuwa tomato sauce bubiri KFC ekyo kintu mu kikomi ne mutuwa ebigongo ebyo ebiyitirivu ebyo ebigongo ebiriko ebinyama ebiyitirivu ani yabaga tuli mu gaaya nnyama. Hi, how are you? Good evening. Mama ngambye nti nno like ekya bucket ekya KFC teyakisimye mbuno kati tugule javas ate tulinga 8. Ajja genda mangu bigenda mutama mangu nze nino nafuna kawo omusajja nengenda nemubuulira abaana bennina bino byembeera n'abaana abayitirivu basinga mmaza mba mwakafunda omusajja ne mugamba nyinayo yatulabirirayo mwezi nangambe guba munene nangambe ekituufu sijja kusobola wetise emigugu mingi abasajja bano bahiro bahiro okimanyi nze saa kulabirira muntu kumala nnaku 2 nze nsobola like nga sigamba nti ndoba ng'omuntu waliwo wabeera ng'oyagala bw'omuntu ate olatandika olabirira abamukwatako naye nze omusajja alina alina okunjagala alina okumanya ngenda naawe tugenda babiri nange ngenda naawe odi yayanguwa tuti era olufu mugambirawo nina mwalange omukulu nina addako owa basketball omutabani nina addako awo nina abawala abalala abato 2 ate nga nkyasuubirayo abalala kati abaana sofa abaana bo ninawo nga 7 abaana bokka ze tonnambala ninako maama awo bwe nali mpagamba luli eri kati olwo olubuto luyitawa naye bannaye nedda oyo talina kyasobola mulema si kyo luleberamu lugenda lwekuba luti bamumanyi twandimwogedde naye sisobola ate mukwano gwange nnyo buli wemba ne shampitana yeyatuwa kali akantu plan B yoyo munnaffe ddala mwagala nnyo ate nandikukozeeko naye maama ntandikiddewa olina musooka n'omutwale gye bakuba emirawo gy'embuto gyagenda alaba yatuuse kajiiko si kyekyo amaze ebbanga lyonna eryobulamu abadde bw'ati kyogamba yayita okuva mu lubuto lwe era yalwali lunene maama ye tiyalulaba bulabi ddusiba lwali lunene ebbanga lyo eryobulamu abadde bw'ati ate alya basajja mmwe muli bahiro nnyo era tukyabaagala nnyo nze kyova olaba ze saa kuva ku musajja nze nange siva ku musajja era bwento nakugamba Fey nenga mwana wange bw'obeerako ono omusajja bw'akukyankalanya kyenagamba kiri kimu omutima gwonna bwe guti toguwa muntu omu nedda naye katukuno kuliko gumubeereko naye bwe gunaaba gumenyesa nti saagala oŋŋaŋale nakugamba ekigere ekimu kibeerayo ekirala nga kijja kusikayo kino abasajja omwana oli kira kagamba tebabeebikka ne babeera aliira beefuula abo sajja si bannaffe niye musajja mpaya yakeera ku makya n'akwefuulira abasajja bonna si bannaffe omusajja akeera ku makya natandika okuzontowala oba tebatwagala bwagazi tebatwagala si bannaffe jasi twabasangana oli omu alina kyamalira munne naye si bannaffe beefuula mangu omusajja oba onyumya naye ku makya ogenda okukeera ku makya ng'omusajja takyayogera nga yeefudde nga yeemyutinze naye nze lwakuba ekirungi kyerina bwe weemyutinga neemyutinga
Love yange ngeri jeri yakaka. Nga omusajja yakomawo. Yenna ako asoose awulidde nga kimulumye. Ne waliwo n'ebika by'abasajja ebimu nga tusaawangala naye. Ng'omusajja olina kumwagalako mwezi gumu. Omwezi mungi. Saagalira ddala musajja nkwana mu Luganda. Era Fey embozi lina linjagala ne tuginyumye. Fey wagwa ku musajja kwana mu Luganda nga wala nonsindika message no nga mama omusajja nga nkwana mu Luganda. No aiswa nawira nga njagala nakaba. Omanyi omuntu okulemerako myezi 2. Ekyo kigambye eki mukiwuli ekyaga kujja wano. Ekyo kyekyadde kigamba muna bakazi babatwala mu lodge. Wali omukazi gwe batwala mu lodge nga lwaki otwala omukazi mu lodge? A lodge of how much? Lodge zisuka emitwalo 5. Olaba nze ne hotels sikyazigendamu. Waliwo abawala be balonda. Nga wano Kampala waneno mu hotel. Mweyambise nnyo Airbnb zibawe. Efe tulina Airbnb. Okimanyi waliwo omusajja kwana waliwo ebika by'abasajja ebikwana abakazi. Sajja yakwana mu Luganda naye waliwo bannaye ekintu ekyantuukako. Gonzajja yakwana mu Luganda naye kirina ekyatuuka ku mukwano gwaffe. Era naye yafuna omusajja nga wa Luganda. Ate kino kyamutuukako kyo kirala. Tekyogerekeka wano mu kamera. Tekyogerekeka. Naye mba mufunye 1-on-1 nga tusobola batuuzanga abakyatuso kibanyumiza. Tesobola kibagamba. Ne mutegeera abasajja. Omusajja akwana mu Luganda kisira lumbe lwa kirago. Nze nange saga musajja akwana mu Luganda. Buzaako ono omanyi bamukwana mu Luganda Fey kataaseseme. Nga mpulira buli. Omanyi omukwano go gundi eno mu kifuba. Omusajja nga kyanagamba bambi ngulina gummenya. Fey nsaba tweyagale. Mpayo omukisa tweyagale. Nofa. Fey nkusubwa. Nze week bannayo gyemyezi nali mpulira obusungu bwo. Ate nga akulemezaamu. Nga nemezaamu nga buli wansanga. Wakimugamba nti saaga kunkwana mu Luganda. Nasooka ne muleka. Nemberawo nga trying okublendinga in kati nga bangamba ekyoluganda muzaayo mu Luzungu bangamba ekyoluganda muzaayo mu Luzungu ne bituuka ne bigaana. Omanyi ate bino ebigambo by'Oluganda ebyodde birimu n'ebisoko. Like can't you just type I miss you? Inkusubwa like for real. Kigambo kitwala obudde bungi. Mubambi Fey nkusaba ompeeyo akadde tweyagale. Kigambo kiwanvu. Kigambo kinene bane muyigo kwa. N'obuwanvu kiwanvu. Kale olaba Oluganda lulungi tetuganye naffe tu. Naye telunyuma mu kkwanibwa. Telunyuma mu kkwano omuntu n'amukubira. Eyo binyuma ng'obikwana muwala weeyo wala mu kyalo. Waliwo abakuba amasimu ne twogera okumala essaawa nga 2. Kyokka ng'omusajja akutadde mu Luganda. Essaawa 2 ng'oyogera Luganda lwonna paka essaawa bwe ziggwayo. Ekyo kintu kiba tekikola. Naye bw'okwatamu Oluganda n'ogattamu Oluzungu ogattamu Oluganda n'ogatta obuntu obuwomyawomya omukwano era nga bw'otabikatabika kale nze njagala n'omusajja okunkwatako mu lulimi lwe simanyi. N'okimanyi waliwo abasajja ayogera olulimi lwe simanyi osooka okwogera Olumeiko osooka okwogera Oluswayiri njagala omusajja ayogereko olulimi lwe simanyi naye Oluganda ddyo terujja kukola. Nsuulasuulamuko French obu. Hi baby merci beaucoup. Kati nabula unamugamba baby nagamba I didn't get this nakagirako na highlighting nakateekako omukono gutambula naye omusajja ali mu baby nkusubwa kati omudde aye tagamba na baby kinnange kinnange munnange omwagalwa mumbejja kale mumbejja is okay. Nakyo si kirungi. Munnaye nze njagala nnyo omuntu ampita mumbejja. Omumbejja wange. Lwakubeera tebukusaana nti ova ndoza tebali kuyita. Nati njasama nnyo. Abasajja bakyayinza tuyita bambejja Fey. Naye tokimanyi omusajja nedda mukwano waliwo abasajja abajja batwagalirayo. Mu kwasama kwaffe. Kuba nze ono yaŋŋambye awo wakwagala mu kwasama. Era nanga Fey simuwulira ng'ayasama. Nyongeremu omumwa. Nangamba nekana akaloboozi nyina kati ninkagogola omumwa guwanvu era yaŋŋambye embeere nga ggwe. Era wano wandi nkulabirako nnyo ndikuleso yaŋŋambye njagala obeere nga Zubeda ng'omumwa togutuuza wogukuba n'ogukuba. Muli relationship yammwe nze emboozi. Temusobola kwekwana. Ate abaggo watugatta kati tunyumye kuki? Ate okimanyi ne bano abantu abatugasse bwe tubeerako ebiseera ebisinga. Lwaki? Ate tuba tugenda kunyumya ku kyebi. Kati bwe tumalayo ne twemalayo ne twemanya kati bwe tumalayo okwemanya kati tutakuba tugatta. Ne tubage kati bwe tuva gwe oba olina omusajja ne tumuddako.
ne tumugeya oba ina mikwano gye gikuli amabbali najo ne tugigeya ebyo bitambuza relationship kugeya era nze njagala bannaye oba n'omuntu nga temusobola kugeya mutera nze nange wonna musiimye bandi ageya kati olaba tugeya ne mugeyeza ne baatalabako nangamba nsooka nkubirako ku vidiyo mundageko eyo relationship yammwe egenda buwanga teri serious kyeŋŋamba abantu relationship yonna erina okuba nga teri serious bwefuuka nnyo serious etamateze sala bintu biri serious nga byakavuyo bintu byakwesojja bintu byakugeyageya novuma omuntu oli nagamba kati ekyo tekyali tekyasaana kwogera oli muntu mukulu yasamira muli nange mukwano mba kendo yasamire muli kuba kati nze wansanga ndya omuntu alya ku mumwa ate ogunsanze ate tukyayinza funa mpisa feeyi zagana kati zate jange gyayitako emyaka gy'empisa gyayitirako ddala oli ayagala okunkyusa agenda kumumenya bumenya zabula nange empisa zange embi nze namaze okiraba nakulabe wanene we wagenze mbu wabadde okola nakola empisa ewiiki neesikatenfe nabalyamu olukwawo nenfuna empisa naye abantu abalina empisa feeyi bamenyeka babamanyiira nokola empisa ku ssimu omuntu n'akumanyira ku ssimu yo gye weegulira n'akumanyira n'otamuddiza n'osirika n'ebyo ebintu ng'empisa ova zeewola nga tamanyi nakumanya nti empisa ova zeewola empisa embi nnungi mukole nnyo empisa embi so kati omusajja yakwana mu Luganda naye okumanya nga oyo omusajja okimanya oyo kati yafukana mukwano gaffe n'okimanya aliko ekizibu nze bwe mba ndaba ekyo tokyogera kuba mukwano gwange ate nze nnyo kale mukwano gwo nnyo kale nange yamala n'afuuka kyali wange naye namugamba nemuga kale olaba bw'oba toyagala kundekaye nga toyagala kumba at least funamu akazungu okugamba mu dictionary oba ogende ku Google ogambe how to vibe a woman in English ChatGPT yajja afunayo obugambo nga 5 abukusindikire busindikizi tatawana kweditinga naye okimanyi nsobola okubeerawo nga maze ateekemu how can I vibe fey iyo ayegerako ekya fey nini Fey is a shouting woman but you get simple words in English to vibe naye omusajja ow'Oluganda n'akeera ku makyanga ow'omukwano wasuze otya kansuubire nti obulamu bulungi kati nange munnange wano wondabira nakedde ne ŋŋenda mu kikuubo munnange abantu babadde bangi ulira bw'oyakanga ensononsi kati nno munnange twanditudde ne tuteesa tonyiigira mukwano toboggokera ayeyeye ate we bijja mu nsonga z'okusaba kw'omuntu ate Oluganda ne muli Oluganda luba lubi nnyo bannaye ebyo byonna totereka konda nkubulookingirawo konda n'ogenda n'oligamba abeewamu kubeera nawe gaba kubaako ekkonda ate oli wakapiki waffe nekiki naye ennaku zino nga tuzungiramuko azungamu yeye n'emijaketi gye mubadde mulina appointment leka gwolina sirina nange ennaku zino ndi bulalamu feeyi nkulaba ndi bulalamu bwondisappointinga sikugambako yadde nti munnange twogere sikugambako yadde nti munnange ki ekibaddewo nkuteerawo I delete you I block you sikyakwata nnamba z'abantu mu mutwe bw'oŋŋamba bwe nkukoonamu n'otanzirira sikuzzaako sizza ku bulutiki ku bulutiki sigizzaako sikkubira mirundi ejja oyo tagenda kuba muwala wa Mamedi agenda kuba muwala wa muntu mulala ne bwe mba nkulinako Oluganda mama wange eka gwe nsobola okubira misikozi 5 nga takwata nekubira n'abamuliraanye gwe siyonna yakoowa mbino wammanga feeyi w'oba omanyi toli maama wange nkusanze bukulu musaayi guno ogw'obukulu nkukubira emirundi egi esooka nsubira togirabye ey'okubiri mmanyi oli bbizi ojja kunziriza sisobola kwetonda n'otanziramu nenkuzzaako okwetonda bwe mba nakoze ensobi ne ngitegeera
nja kwetonda nga njimanyi naye ate sisobola kwetonda nnyo nembeera koma weŋŋamba naye munnange nga nakuweereza apology yange katonda giddamu sisobola byakisiru ebyo sisobola yegwa mugalanda w'abasajja yegwa mugalanda w'abalungi guba omulundi gumu ogwekwetonda you either take it or leave it akumanyiira ennyo ogenda okulaba ssebo tekikuzeemu ekizezengere kiganye okuddamu omusajja mwetondera omulundi gumu nga gwa mugaso ategeere nti weetonze ate ne principles z'omukazi toyina kwetonda mu principles ezaddala unless ng'okoze ekintu bannaye ng'olaba kintu ky'olaba ng'okikoze nga naawe kituufu kibadde tekyetaagisa naye ate principles ezaffe okuva eri mu Adamu ne Eva olina otekawo embeera ekwetera obuteetonda noweesunguwazaawo newejjajjako waya okukaka n'omusango nga guzze wa musajja neyeetonda noga it's okay ate awo omusanyiyirawo obwe bukodyo kubanga oba okimanyi mu mutima gwo nti nno ekituufu obuzibu buva ku nze naye butoyinza omusikazi kyeŋŋamba osobola okwetonda nga olaba ensonga y'amaanyi naye buno obusobesi obutonotono obwo toweetonda gyagenda okutuuka okwetonda ku nsobi y'amaanyi nga ebitondo byonna biweddeyo kati bino wammanga sisobola kwongera ku blutik ya muntu gy'atanzizeemu mu relationship tojjukiza nnyo muntu kubeera ne mu friendship by the way waliwo abantu nga bamanyiira nga like gwe ng'oli mukwano gwe nga si mukwano gwe ng'omwesibako gwatakubira tomukubira gwakuba wekka kyakubiri ne bwobula ewiiki takunoonya nagayi kafeeyi akabuza ewiiki kalagawa waliyo omuntu nga tasobola kukubira direct era ne message okuweereza okugamba ko bannaye ng'obuza you fine tulina abantu nga mutunoonya online wootegeerera abantu nti akwagala obuleko online navaako ko online awo ng'omwaka guggwako mwezi mulamba baani abakubira naye by the way nze saagala nagamba nti abantu bambeeredde babi abantu bambeeredde balungi bambi abantu bannoonyaako olwa kubanja yasama na buli omu bambi pipa good nga balaba toliiko nga balaba siriko nagamba naye feeyi oli bulungi feeyi tofa gwe ng'okalya kimu kuŋŋamba va mu nnyumba teweetuga bw'oba wafuna olubuto ojjaddulya zati nze feeyi ndiwo okujjukiza ku kigambo ky'embuto kino kubambe omusajja anti feeyi njagala n'omusajja bw'oba omufunye musooke mwewe ttayimu eyammwe omusajja alina bw'omufuna okiraba feeyi muwe ttayimu ekumanya naye akutegeere omuzaalire nga omwana oyo naawe omwezaalira manyine ebyokuzaalira abasajja baba bakwana ne batandika feeyi nkulamamu abaana bange nojja amagi n'ogasembeza n'owulira nga abaana b'omusajja gwabalina bazze otandise okuba obufaananyi ng'omusajja akutta abaana gositudde ebbaga y'abaana omusajja ajja kuleka n'olubuto okimanyi waliwo ex kyange ekyankubidde awo mu binnyo by'ente nga kinkubira nga nkigamba haizo manyi like sikatinga communication kirungi nze nange ba ex bange bonna nnyumya nabo nga kinkubira nga kingamba hi Fey ne mugamba gwe nga weeyogeza bulungi mu binnyo by'ente nanti kati kasiku yatubwa buli ex wabeera n'ebinnyo by'ente gwe kikyo gy'ozungirako mu binnyo by'ente ngamba but Fey kyokka nga ali serious ne mugamba kino eyogera nga ayina amannyo. Can we please talk like ye wakuba wa luzungu kyoba namuwadde obudde nemuwulira wa luzungu ebigambo byoba obiwulira mbiwulira bulungi si wa Luganda give ourselves some time and we talk ne muga mukwano yogera kuba sigenda ku meeting ninayo mwana abandi alina okuba nnyo era ekintu ekyo ngamba Fey bashimanyi sina mwana koza aha obadde ogamba ki ayagala ya mu studio lubuto Fey nkwegayiridde kale ne bwaba mwana omu bw'ati yekka anonye kusuulira omwana ofunka single mother tomuzaalira nangamba omwana nja mulabirira nanti luli eri nga nkyali naye nga mugamba gwe tonnazimba nze sobola kuzaalira ng'okyali munaku ate nga nkimujjukiza lunaku nti oli munaku kati nafunaawo amagezi kubanga nze abasajja mbawo amagezi naye nga saabeera naye ng'oli munaku nafuna amagezi n'atandika okusasula ku mortgage kati yatandise okyasulako ndowooza najjukira ebigambo byange nagamba kano nanzijjukiza ojja ozaale yasasula olubuto teruliiyo nkigambira bino wammanga Fey nkulabamu abaana bange tebaliiyo
ngejjo olyongerayo future y'abaana bange Fey nkulabamu okuba ng'ositudde abaana dikange gwe kennyini ng'omukazi kange ejji kasita owulira ng'omusajja agamba bino wammanga nga akatandika okukukwana Fey nkulabamu abaana kange ejji libule liwawula ligende mu bbeere ate siri kuluma onaabasajinga ebbeere oba si kyakyogenda olitunde litundemu akamu ekitundu ogenda okalyemu enkoko mugenda kuba basingo mother be mutamanyi zaala omwana omusajja akugamba shamimu nkulabamu abaana bange bwe mutuyimbira ennyimba ezikolima bwe mutuyimbire bwe mutaluli katuyimosaba na concert genda kaaba naye nga concert yakyo ze ninjajjagala kubanza abali abakaaba wenjagala mugende mukaaba emitima gyaffe gyakaluba dda emitima gyaffe olaba omwana we Becky alina we yayimbye n'agamba abasajja mbalinako obusungu bungi Becky tuli tuti Becky nze Becky awo wenkwagala mukolimira abasajja buli kintu kyonna ekirimu nga kikolimira abasajja nkyagala kibeeramu bw'aba akola caption asembyayo kale kale naye ateekako bw'ati basajja mmwe kale basajja naye lindako ojja funa omusajja akulaga omukwano kikyozeni ezo zonna nga temuli wamma kolima nze Becky nze naawe kolimira abasajja nze mulina omuntu yenna akolimira abasajja tuli tuti wamma zaala wazaala abaana bekirungi Becky talina gwasaba buyambi abaana basobera ffe twogera ku bantu be bagamba nkulabamu abaana n'agenda n'atandika okuba obufaananyi ng'alaba omusajja amukola masaji nga bali ate nammwe abakazi musiriwale empola omusajja n'akukiinako katono munnaye nkwagala nkulabamu abaana bange amagi n'ogasembeza ate mumanyi osembeza amangi mweyalawo ngamba ate n'otandika okugoba omusajja emisindo olina mitono omugoba egy'amata g'omwana n'ogoba emisinde ngoye z'omwana n'ogoba emisinde gy'omwana owa ssenyiga kaya akawala kamwe akeekubanga bannaye akawala akeekuba ku mwana mulenzi kati kali lubuto baalugjamu naye obuwala obwo bwe bwekubye ku basajja ate obuwala bwekubye ku basajja ebintu wammanga zaala muntu ategeera bane mu ebyo omusajja muzaalire ng'omaze okubala ensawo yo zaala ng'omaze okubala ensawo yo nti omwana wuwo bw'otunnamu bwoti n'ogamba okay omusajja ng'omumaze omulaba ategeera naye kati gwe ne weetunnamu naawe ensawo yange eyimiridde etya singa kano akategeera kamuggwamu enkya omwana ono nasobola omubeezaawo nzekka waliwo ebiseera bye nabeerera wali omusajja ng'ategeera nga kwana n'ategeera nga muzadde omwana aba aweza emyezi 4 nekitandika okufuuka kimawube oba gano amabere ge tuba tuyonsa abaana gabagenda mu matu ogenda olaba ekyali ekisajja ekitegeera kitandise okufuuka nga kimawube ogenda olaba okijjukiza bujjukiza nti munnange amata g'omwana gaweddewo nogaa kino ekisiru tekimanyi nti omwana yali anywa nga takyagula pampa yadde omwana n'alwala n'omugamba biru yiiyo ya mitwalo 2 nekiganze ninako 3 bagenda mujjanjaba nfaana oba mmeeme yagwa nti olowooza bano abakazi b'oku kyalo bagenda gisonseka bagimuzzeeyo ninayo eddwaliro lyonna nze lye nategeka nti bwe nazaala mwana wo gw'omusiru nawe ngenda omuteeka amagezi ng'omukazi azadde bannaye babulwa okitegedde waliyo abategeera munnange n'omusanga batono nnyo abategeera balinga 2 n'omusanga ng'amanyi bulungi nnyo nti omukazi wange yazadde ngenda kubeerawo nze nina omusajja gwe nalabakaawo nga sinnazaala nga mukazi we azadde mukazi asitula ebidomola nakawere wa lunaku ng'ekisajja kikeera ne kigenda omukazi n'asikayo ebbaafu n'akunya obugoye bw'omwana n'ez'omusajja ne yeekakaba ng'alina wuzi ng'azooza ate ng'omusajja adda ku 7 bano abakola mu butale n'aggyamu ebigoye bye n'alya emmere alina okujja ku 7 ng'emmere eyidde wallahi oli omukazi teyafunako tulo twa nakawere ate ng'omwana we n'agenda n'afuna obwoka omwana n'akaaba naye ng'omwana nga wetuba nga bannayiba tetuvuddeeyo bambi ffe jjukira kati mu buwala bwaffe buno nga tuzunga tulinga mizoozi muddaawo toto tulina n'omugamba leeta nkustudyeko ku mwana ate nze njagala nnyo buno obwana obuwere bana abaana batandise okutambula abo nze bwe nsinga okwagala kati bambi nze njagala nnyo obwana nga tebunnatambula mbwagala nnyo kubanga kawere mpaka awo katandika okutambulira mu mwaka kati ng'omugamba n'omugamba leeta nkusitulireko bambi n'omusitulyako awo bw'omusitulyako n'awulira essanyu n'addukaawo ate yebaka n'adduka n'afumba ekyeggulo omusajja ng'ali ekyeggulo ate nga mu Nnyarwanda
Ani omunyarwanda? Omusajja nga buli mmere ino baako ebijanjaalo. Mulekerawo okwagala abasajja abanyarwanda bannange. Nga buli mmere ino oli omukazi nga buli wiiki afumba essepiki bw'eti ennene ey'ebijanjaalo. Kati nga buli lunaku asenako omusenyi n'asiikako. Bibeera mu firiigi. Omukazi nga Muganda. Naye yali munyarwanda munene ng'omukazi bambi. Ye kye yategeera kimu muyonjo nnyo ng'akola emirimu omukazi yalwala omugongo. Era yalwako okuzza ku mwana. Kuba namubuuza ozzaako omwana mu mirimu gye gimu. Nantandika omusojja obugambo kuva dda nina omumwa gwange nanga omusojja ne mugamba nga lwaki okola ng'omuddu kuva dda ndi bwe nti nina ebintu bye ntandika okuteeka mu bakazi batandika okufuuka endeme baleme oyagala kugula association y'abannakyembeke ife tuli ba proud maledi nakyeyombekeddezi gwe ntandika obbaho ebigambo ebibaleetera okufuna emputtu ntandika obbaho ebigambo ebibaleetera okubawa emputtu kasitanda bamu akakubonyaabonyeza konna ate olwo nno nali sinaba nakuzaala sinaba nakufumbirwa naye nga nina ogwo omuze ogutwana bafuma ntandika obbaga kiki okola ng'omuddu ensolowooza ninamu kali nti nakula ne maama wange nga nkiraba singo maadha kati nga nina ekyo ekibeera ekyo nga ne bw'onookola ennyo se maama waffe nga yakola era bajja kukukyawa olaba mwana mutaakirabye ng'ali ne mwegambisa amaleeta omwana tukusitulireko okola emirimu ate oba gwokolera ali ate asiima nali wa maama wange era mpaganya zaayagala gwe bw'olaba nga bakucunya kubaze wendi tobasobola kuncunya nedda olaba bulungi n'olaba omuntu mental health kikulu bwenze bwendaba omukazi yenna acunyizibwa ngendayo ne muteekamu empisa embi ne mugamba olaba ne bwanneefuulira naddamu nayagala zolowe manya era one time agenda kuviira zolo amagezi gali dda magezi gadda nze era omukazi yenna nga ndaba alina kyakola omusajja amucunya awo simuvaako nze nnyina be nayawukanya naye mpulira omutima gwange musanyu wabaawukanya kirungi baali bamucunya bannaye ng'omusajja acunya omukazi n'omuteekamu ebigambo ebivaayo bannaye namusojja nga buli wiiki oteekawo ekibiina ekigeyo omusajja oyo ate mufuba okulaba nti no mupuma obudde omusajja waddira mukazi we n'omuteeka ebweru n'otandika ogeyo abasajja kati omusajja aba ayingira ati agenda okulya ebisajja ebisiru gwe gwasanga akyogera kati naga mukazi wange abeera n'abantu abagaba ebisajja ebisiru n'atandika okugaana mukazi we ntandika omuweerezanga ebigambo mu ddirisa abasajja tebaagala mikwano gy'abakazi baabwe nze bannaye nabegwa omusajja olinga buli wadda bwenzira akafaananyi nga nefudde detective anti okikolera mukyala munno kikolera mukyala munnange era bwe nakuba ebifaananyi paka waliwo bwe nakuba paka mu buliri era twagenda okukkiriza ng'ali ku best friend bannaye okola olunaku nasanyuka nalinga ali ku mukazi yacyangamu awo yatabuka era bwe nabikwata bennyini ne mbimuweereza nangamba bugambi fe jangu onsirireko ku bintu nze gwolaba nze nali ku ssomero naye wadduka musibe ebintu kazi yenna anoba omusibirako omuyambako aba ava mu kkomera nemuyamba nemugaa kati oba olina kyoyagala kyonna ngwendi ku lulwo nze nange mbabeerera waawo bannoba najja nangamba omusajja abadde antunya psychologicale omusajja tandabawo ebyo gaffe omukazi eyajja uli ali namugamba ndi bubi nyambako namumatayimu ye natamuyambako enkeera neyetta nze ogwo omusango ekibi ky'omuntu okufa nga nali nsa omumuyamba era nze mugamba osula wankuwerekera era nze mama kankubuulire nze onkubirangawo essimu am just one caller gwe nkumanyi tuyinza okupanga nze onkubirangawo essimu nze kankubuulire nze nange nnobesa abantu kati era nina mukwano gwange avuga tukubireko obukubizi ku ssimu nasooka nenfuna bano abavuga buno obumotoka obusengula nange mbayina babiri nze nina babiri nange omu na bulaza wange kati namugamba tuba n'emirimu buli ssaawa amanyi n'okumpola bwembanga tetusirinamu ate olumufuna abanoba nga tisirinamu kati bwemba sisobola kukubira yenna kyali wange mugasooka ompeeyo ekyabirawo nina gwensengula nga sirinamu nkubira mmotoka yange ne mugamba olaba bro nina gwennobesa naye nja kukujjamu akitegeera so ebintu ate namwe abakazi abagenda onnoba ewammwe mube active temutumenya nga muzze ewaffe kuba olumu tetulinamu maanyi bababa mwe bajja nga bagenda kuba kale ate nga tulina okudduka okuyomberako netumusojjasojja nemubuuza nina ebigambo byange bino byembuuza no gwamumanyi
Omanyi. Kaka kanto kamanyi. Otegeera bulungi. Otegeera bulungi. Nkulagako ku kalazi zange. Kyangenda okuddamu okukola. Togenda kukyagala. Nina ne kano kanaleeta kati nnaku ziriko kakambwemu. Buli gwe nkagamba sofa. Sirina gwe kalese engulu. Tolina ky'osobola kunkola mu gavumenti. Kujjako ng'aliko avudde. Naye ekimala nga yakyali. Waliwo waŋŋamba. Fey n'obakeera ku makya ne bakusiba tewali w'osobola sula ku gavumenti. Tolina. Nega toli ako. Kali nako kakozesa. Musajja ngendo kima omukazi ne mugamba agenda. Nenga yo plan ebaweere. Tewaba plan. Neje nasooka nenkola. Nasooka kola mikwano gy'abalooya. Buli looya gwe mmanyi omufere wano mu mulina. Nze waliwo olutalo na gwe mmanyi so okunzanyi abakibuli abo. Saga bano balooya ba kimpowooze. Mugamya nina gwe nnobesa. Tuno tululwana kimafiya. Kale. Bane temufiira mu bufumbo si mmere. Ate so bateeka wafa. Ate katwacha obo muteeke ewuwo. Oba olina okuddeeka naye weebakeko pisi. Oba ova mu lutalo. Nze katwalwa bana besa tubazza waabwe. Waliwo olutalo lwe narwana last week. Olwaliwo olwa cheating abantu ne bambuuza ate bannaye Fey yanira ku cheatinze. Atalo olumu tezibaza ffe. Waliwo benwanira kayiswe. Ebimu bye tujja ne twogera tiba tebikwata ku. Olumu tuba tulina betuyisizaawo. Bamwe muli basiru nnyo mugenda kubwa laddu bane nayogerawo ebigambo bingi. Naye nga nyira bambi gwe nnwanda kera bambi yanneebaza naye bantandika obbakyajinga naye sijja bbakyajinga mundi bakazi. Abaleke baavu. Betulwanirira basinga banako. Naye tandika bakyajinga. Yo kankubira nze obufumbo. Nze n'obufumbo jukira nze n'obufumbo tuli tuti. Kati ate buli wenda omuwala yenna ng'anyigirizibwa mba ndabira ddala. Ate oba onyigirizibwa mu bunnaku nyigirizibwako mu ki? Mu bugagga. Amaziga ga kalina gali yaddeko. Kati olanze nnambwa yawe wali we mwagala osagala ku kalina. Era nagamba simbawo kabonero kalina. Na kyapa mu nnyuma. 3 AM prayer we tutava. Chapa munyo totakyapa. Totakyapa namba yo totakyapa. Kabonero kalina. Kuba obeera okabira neno mu kalina ye. Omanya amaziga ga kalina. Nayo omanya amazigo ga katanga. Naye okaba amaziga nga bwogamba. Iso komperezeyo omutwalo nfune ne kyendya wano. Omusajja nkuba naye ebulira nekyali. Nogamba mwana talina kyalya. N'omugalindako akuba yemmere yagirese. Ate wali oyokola bagala kyalekawo mmere blaza wange yabadde yanyamba asindikirayo 5,500 buli lunaku. Naye natale. Na oba oyogera neno mugalindako nkuwuliriza. Umalutoka ababoti oleka bakuwe ku mazzi agajogoga. Agamba katabanike. Umalwakyo yiye amatonzi se. Ate omwana yiye amatana. Nayimba mbadde ku matange wano nemba umalwaga yiye. Naye byalinaku naye bisekerwa naye byalinaku ayesweya. Toyinza kaba musajja tayinza kukukinyanga ne ssente talina ku bibiri akoleko kimu. Amanye nti mwavu atilisi akuyamba akwagale. Naye abasajja bakwatamu ne mu bakazi abamu. Okitegeera omusajja kuba talina amuyadde ekikuba awunye enkwawo awunye akamu essuuka musulamu za bulawuni tanaaba bigere yali agakutya self esteem omusajja akutya self esteem ng'otya ogamba nange okimanyi osobola okujja mu banno nga Fey ne Mimi we bali tosaatuula tosobola anti oba ogamba ne byennanyonyo bangenda kubamba limba n'abanyonnyola nti kuba kati ffe buli saa tuba tunyumya bintu bya kisirusiru ate tosobola nyumya emboozi ng'ateekwa wennyini waffe tufunye omukisa omubi omanyi buli ssaawa abantu bajja n'ebizibu byabwe emboozi gye batusangamu yennyini ye beebabaako ate nga tuli babi nnyo we tugamba abikazi obusiru omukazi obusiru oyo natuyula bami tugenda olaba amaziga kungaate gwe kiki kumbe tuli ku ye yennyini so abakazi at least omusajja kkubo ogenda okujjanjaba eriiso ng'ovuga jipu ogaye kantwala eriiso wa Dr. John alijjanjabe ng'ovuga jipu etagenda nakumenya kusika ki biiri wali oswayipinge mu kaadi ojjanjabe eriiso oddeyo otuule omanye ne bwemba nnoba wano nziba jipu ziba ebyapa bya kalina omanye nti bwemba ŋŋenda ebintu byenziba bya mugaso naye mulimu omusajja kkuba akulungudde eriiso ng'ogenda kkubira na maama wo maama gambe waliwo awo ekibwankulata oba waliwo bino banyigisa abaana ennyindo babiyita batya nedda ekifumufumu funa ekifumufumu
oteekeko otunyonnyo otuteeka mutuzi nga togeze na mudwali ofuna akawero maama tayina naye kyokka naye wamukola ekizibu n'ofuleeta akasajja akadako ate akanako ako kakuba kyokka wakulira ku maama nga n'obulokka kwata okawe Dyson okuze naye bannaaye omusajja omwavu yenna yandibaddeyo n'ekintu kimu ekyekisa kwagala mukazi we kuba omukazi yenna akuyamba n'akwagalira mu bwavu bwo abeera w'amaanyi aba w'amaanyi muyambe omwagale bwagazi kyaba akwagalako kati oyo omukazi ebalaavu sebyo byakuddawo okuba omukazi omusajja omwavu tanyuma kukuba abakazi balina laavu abakazi bano bagala abakazi balungi bakazi bantu balungi nnyo women are good people that's why me I love them njagala nnyo abakyala kyoba saga kintu kyonna kikwatagana ku mukyala ng'oli kyali waffe omukazi we yamuwanga buli kimu oli kyali waffe eyeeyo lisaakwata mu kizigo mukazi yamuwanga buli kimu naye omusajja era newomuwa buli kimu abasajja tebasiima neyesasulira bbiiru kyokka n'omala n'omuzzaako omuntu ate n'omala n'omumanyiira musajja mmwe n'omugeya batalina kiddako abasajja mutugeyezza buli wamu otandika otya okugenda n'otuula nze yanditudde n'enkugeya kuba abakazi kitegereka omumwa okalabako okalabirawo naye tekaagala kunaaba temuli obutanaaba bwange lwaki mbusanga ewa neiba akakawala ako jangu okiŋŋambe okimanyi kambala nnika za bbulaaka zokka naye nga ekituufu zoyambala zokka teri muntu ayinza kwambala nnika za bbulaaka zokka nkutidde nakulabako naye saakyagala nkutidde wasamba naku saali bbiri oba ssatu nze okimanyi ebintu si bintu byange sagala nabyogera bisibo naye si bintu byange ebya nnika nkumanyi tobyamba naye kati ziri wali obeeku za sisita nedda kati ezo nnika mami ye yazimpa nagamba yambala ku nnika nange njagala kugulya nnika era nali ku dduuka naŋŋamba Fey nazikwata nazinkaka zaali 6 nazimpa era ze mbadde nkyali abasajja si mikwano gyaffe abasajja beefuula abasajja bawaayiriza abasajja balimba sajja balimba omusajja nakulimba ekintu ng'okiraba omusajja akulimba ng'olaba ntudde lw'abaana oba yakagamba ntudde lw'abaana n'atimba mukazi we n'omubuuza ate ng'otimbye omukazi nti leka mutimbe munnange ayasama nnyo ajja kundeekaanira omanyi oyo omukazi akuze alina entondo kati kammale gamuteekayo ekyo n'okigumira n'ogawo okay oba oli awo nga bali mu ddwaliro agenze kuzaala n'omubuuza owaani omukazi gw'otudde olw'abaana ate nga muli mu kuzaala muleke azaala abaana ajja balya oyo omukazi ankwata ekiro wallahi nina omukwano gwange gwe bagamba omusajja yamugamba nti mukazi wamukwata ab'empeta bati omusajja yagamba mukazi wamukwata n'akigamba kyali wange nagala kyali wange olaba oyo omusajja alimba bwe omukazi yankwata olwo olubuto olwo gwolaba olwo yankwata bukwasi mbu bamukwata bukwasi ebigambo byange nziremu mbikolewo nga bwe biri naye mukazi musajja ki gwe bakwata gwe ng'osiba kuziba omusajja tayagala bamukutte mbu olwo olubuto yagamba kyali wange munnange kankubuulireko n'amugamba mbu nno kankubuulireko oyo omukazi yakankwata abaana aba baddayo empanisa nemwe abasajja si mmere kulya wallahi kyamugamba omukazi yakakwata abaana kati 2 naye olunaku lwendifuna wazeefu ng'agenda kunaba kyokka n'omukwano gwange ng'akola ekisoboka kyonna mbw ayamba bba omwami we asobole omujja mu bufumbo obuli tokisi nga kimulimba mukwano kyali kimulimba abasajja bali ate omusajja asobola okukulimba ng'obiraba era abasajja njagala obbategeeza osobola olimba omukazi va ku ebyo abakazi abamu omukazi olumu aba yeetaaga time yakuwulyako ku bigambo birungi lwakuba abasajja abamu basiru balowooza nti abakazi basiru there is that time ng'omukazi yeetaaga okuwulya ku bigambo ebirungi okuva eri omuntu yenna so omusajja asobola okujja n'olowooza nga byomulimba abiraba n'ojja n'omulimba byonna byomulimbye naga okay kati ye n'alinda bigambo byo birungi by'omugamba kati ekiseera bwe kituuka ng'abikooye n'akubulokinga manyi abakazi abaggwamu ddala abo bakoowa maama bannaffe twafuuse bayuuza abakazi kubayuuza wenjagalira ddala awo temuvaawo twafuuse bayuuza omusajja wajjanga muyaaye yeefuula mulimba yeefuula nti wakitalo nnyo musirika mukozese ate okimanyi abo abasinga okujja nga bali serious abo ate be bazibu nnyo
omusajja ali serious ate asobola okufeerafeera n'akufeera Monday to Monday nayiradde bwa gentleman bwakugulirawe mu motoka bw'otuula omanyi ebintu by'emmotoka wano mu Africa tebijja kukola mune waliwo ababikola ne babimbeerako n'agiggula omwaka tekisobola tuuka mwaka n'omwezi guba munene nnyo nga w'olina otegerera omusajja akwagala si wano we mukyekwanira wano w'otegerera omusajja akwagala nga mumaze obuli omulaba obwerere bwa munne ng'ofunye ku lubuto awo bino byonna bino wano nga tonnafuna omusajja batakwagala n'owunya amabere nga waali nga n'obuli tadduse kugamba nti kambubalekere n'omwana abakazi bawunya amabere nga bazadde tonnagwa ku mukazi yazadde nga mukyafu anti tebakyusa buleega ate n'obwo obuleega obugumu buno bulaba bukikozesa ono eddeire omukazi azadde takeetaaga wetaaga just akantu akatonotono kosobola otuteekamu naye waliwo disposable buleega ze babaleetera kati waliwo n'obutali nga osobola okukajjamu n'okambala ku makya ku musanvu n'okajjamu n'oleeta n'oyambala akalala olunaku n'okyusa obuleega nga 3 omukazi ayonsa obuleega nga 3 ate ng'olina ne breast pads kuba waliwo ababeera n'amabere nga mangi naye nga tonnasanga mukazi yakambadde kuva ku makya ng'ayonsa nga ate amabere mangi nga kasaze bwe kati kaliko ekibala bwe kiti ekyamata kati awo tuddayo ku kiri nti nno abasajja bwe bafuna omukazi n'amala ozzaala interest egendemu abasajja benda nnyo ku mbuto njaga kibuuzaako mukazi mukulu yenna lwaki abasajja benda nnyo ku mbuto omukazi ali lubuto banga amaze ozzaala ng'ali lubuto then ekyabenda nga omukazi amaze ozzaala awo nati kati jjukira omukazi bamuwa emmezi 6 nga tataddamu kwegatta ku waliwo abeegatta ne bafuna fistula basanyusa basajja abakazi gwe ngambye abakazi bantu balungi nnyo bakola buli kimu okusigaza bbaawe omukazi agezaako buli kimu okulwanirira obufumbo bwe abakazi bagezezzaako basajja babeefulidde bwefuulizi but they have tried their best and I want to dedicate this women's day to all those women those mothers who have tried their best okulaba nti muprotecting obufumbo bwammwe biganye buganyi olina omusanga tebannamuwasa ng'ali ka relationship akataliimu yadde empeta akataliimu yadde business ng'akyakalwanirira agamba kangezeeko gezaako biki ku relationship etaliimu banyiiga n'ebyekika byammwe byakukyawa dda gwe muwala gwali eyo alwanirira relationship etaliimu mpeta yadde business famire yo yonna etuuka n'ekwetamwa oli ku buko ewabe w'omusajja tebannakuba mpeta toyinamu yadde business gy'obalinamu oyozezza ebintu amazzi gakulukuse empaka eno owaasa amatooke bw'ova mukwata ofukamidde amavivi gonna gazzeeko amabwa nze n'okufukamira tuli tuti nze nkuzaala nze era bw'olaba olaba leero gy'ontumye twala ebintu ewa maama oli maama ntwese nenkola wenti fukamidde olowooza amavivi gatuuse fukamizaako kumu kyekitegeeza nti ayabadde kasitoma we value money naye nkikoze otekayo ntadde tekutuuse na ku ttaka but you've tried your best. I'm proud of you. Thank you. You've tried your best. Yeah. Ebintu byakufukamira tebabifunamu tebalina baabifunamu bazadde baffe bakulira ku bugubi ne balima ne badde eno ne baddoli okusanya ne bawaata ne bakola emirimu ne beera enzija ennene ezijjukira mu byalo eyo ng'enzija nnene ng'olina olubuto lwa myezi 9 woera wofumba woolima ate bw'omala okulima kitaffe yakwatanga amatooke mamaffe gamaze olima n'agatwala n'agagabanga olane abakazi bedda maama wafumba sigenda kuddira mu bigere mukyala kankubuulire omwetondedde bukyali mami sole naye akimanyi ate naye bambi yakingamba naŋŋamba tokikolanga beere wali emirembe nze nange kyo bakimbulirira w'olaba awantu nga tokyalinawo mirembe w'olaba ng'omuntu olinga atandise omweguya ng'ovaawo stepingamu katono omanyiza abasajja nabayigako ekintu kimu omusajja kasita omulaga nti omwagala omweguya akamanyiro wekatandikiraawo wennyini era nze sowa kwega akamanyiro kalaba okimanyi mba mwaka emitinga first week sowa kweguya nnaku 2 nga gwe omusindikira bw'oba tonnamusindikira takusindikira omutima guba gugenda kufa ntandika okwegamba bino ebibuuzo simanya mweguya tabanga ntandise omweguya ono omusiru talowooza nti wakitalo olwo neekuteekamu delete enamba yekinonyi basigirina bw'ogenda mu delete enkeera oba wa bulooku singa tonnyanguye nze ate ekinungi si bulooki nga nkulekawawe nze I delete and block nze nina ogwo omuze omubi I delete and block abasajja beezira kubalaga nti obaagala
simanya ye Katonda w'oku nsi. Nze nakikola Simanya waatali tonyo. Nakikolako kwa Ebyo bimessage bye muweereza mbu nno. Banaye toli mukudda message zange sinali akuva ku moja tonnaza nze ndi amba nkulimba. Mbandidde. Nze sina ekyo kintu neko Nze nemmere tuli tuti. Nze sina gonna. Era nzike mama wange nga nkula ne sister wange oli yafa. Yatugamba ekigambo kimu. Baana bange ali baawula ku mmere ali baabasi. Nemmere n'enkoko. Era mbalo linga nga ayita nanzira munenga bwe nga mumpe kakoko. Mumpe kakoko ndieko wananzira mu ngandi mu ngoli bulungi. Ate kakutandole ne kunzira mwe naku ziwerezi. Sayingulirayo kimilk shake. Kubanga kyesitasobola kwekola koze shamimu wabe kweri amulukwe. Kukwata message gye naweereza nga tonna giddamu. Kugenda kugiddako kugizaako ndala. Nekwata omutima gwange nengufumita mu pini. Nengugamba weefugeko. Bwogaana okwefugako omutima nze kati omutima soguleka awantu. Singa gukola ebyekisiru. Nsobola okugulekawo ne gubonaabona. Bwe gubonerera nengukima. Okujjamu n'oguleka wano mu nengulekawo nentambula. Nengende kane nebaka byange. Ate nendi emmere nentuuka. Bwe gubonerera nengukima. Olwo nanga nguyigiriza. Butasiriwala na kunnesiriwaliza kukola bya kisiru. Bakyala tuyina nnyo okwagala ku mutima naye tetulebe. Abakyala twagala. Ate bwe twagala bya ddala ko abasajja balimba. Abasajja balimba, abasajja mulimba, abasajja temuli bannafu, abasajja mulina empisa embi. Nze okimanyi nno omuntu ne bwe ate tugenda bavaako. Tasaba bavaako. Bugaana wano, bodda wano. Bugaana wano. Nga tuteeka wali. We shall keep on trying. Omusajja ne bonna akamusanga ne mufuna. We are going to do our best. Tandikirawo mufunako kali akantu nengamba kati sawa tali kwogera nange ali akajanja kukayina tandikira ku musajja oba wakamufa ne bwaba yakatandika okuweereza message n'okiwuliranga mu abane yagala tandika obujja kati nze like yajawo ngamba sima waliwo wane naze mubuze ko nengamba mubuzaako ngani ani lwaki omumpa mubuzeeko mu relationship empya nagamba best friend wange wano lwaki oyina best friend kankubulire mwera veruma so yo love tetugenda givaako tetugenda nate toya kukirizibwa kamanyiro kamanyiro ke katagenda kukola kakiriza for as long as men are still here bakyali bangi we are going to try our best okimanyi oba wakava ku musajja omungo ofuluma ali Erigate National Theatre waliwo agamba laba malayika mashallah nga waliwo ali mu inbox amanya ekibinyiza bintu bya laavu bino obeera n'omuntu ng'akumanyira obeera n'omuntu ng'akumanya ebintu bya laavu omanyi bya kisiru obeera n'omuntu ng'akumanya kyokka nga waliwo ali mu inbox gw'otaddamu buli lunaku abeera agamba I wish you can give me a chance one day kati ng'omulaba ng'ekimodoli kyokka kati abo tobaddamu kyokka olina omuzingiriiti gw'oli mu kuwa obudde oguddamu tegubiraba n'ogamba Dyson wammeka guleme kumenya balala where are you why don't you arrest these people for treason asajja bambetagateekako treason basajja batulyamu enkwe basajja betagateekako treason omulabe nga bamutadde kalabba nga talina kye yakoze naye nga nga yamenyemenya omutima gwe naye nze olaba omutima kati kye nagukolera sayidi emu nagikola nga ya meto endala ya plastic waliwo ekitasoboka kati nze ogwange guli soft tegulina nagusobola kuyingirira mu meto yadde nze bwe mba nkwagala tebannakumenyaamenya nnyo togujjukira guli mukwano bakyakumenya nnyo nze wendi for you whenever you're crying I don't think nti nja kuddamu kaaba ojja kaaba Fey wallahi and very soon osiiba ogamba banno bano bosanga mulaavu noga mugenda kwekyawo nenjagala nnyo abantu ab'ekyayo binyumira nga buli omu ali awo ayaayaana nze nga beekyayo mu kuyomba awo olutala olwendwagalawo awo siva nga buli omu ali mukukubirako gwe tolineefuulira nekisa omutima gwange omaze ogumenya tondeka bannange nogenda nawalala nze ebinyumira mu relationship awo nga abantu beekyanga buli omu akubira omusajja akubira Shamimu oyo omusiru akubidde omuga bakwogera naye mbadde nsaba nindamu omala okwogera kati abadde akubiddeko tannankubira oyo gwolaba tannankubira naye weewunye tajjukidde bingi byemuteereddewo Shamimu bino kikoboolira sigenda mukubira kale kankuddire kanjogere naye nokubira omusajja oyo agambye eki
anti omanyi ayasama nnyo n'ogamba kati mbadde nsaba tukkakkane sirina bye ngenda kukkanisha bw'aba ayagala akube bw'aba ayagala ngenda kwetuga nakakira nti ngenda kuva ku kizimbe engwe tulindako okufa kamukubire n'okubire oba naye ava wansi yakube wansi nasinaakalaba abafa omuntu atannabeerako mubaagala nanga bekyayi ng'ali mu bakwasaganya yatannalaba bintu bino n'ebinyuma nze nange nyina ebizibu byange ebimmala obayetayette kati nina neyagamba nga relationship eweddewo nankubira nanga shami tugule ebimuli sajja olwo obusungu bumuweddeko tututta olutalo lulinga kati mu wiiki balyawo buli omu avuma munne enono buli omu ayisamu eno bivumu eno essimu yange yalaba ebivumu ku olwo yalisiibinga ebivumu ebimu nga biva eno ebirala biva eno nga byesisinkanira makati kati gaye atuuka apondooka agamba mukyala wange mwagala amala ankubira nga shamimu ekimuli ekirungi tuyinza kigula sente mmeka ko nze tugenda kukola kikwetonda nemugamba naye mubafukamira siriiko naye nze nsobola okuwerekera n'ekimuli kange n'enkikimi ngenda katugula kimuli nga nkubira mukazi nga mugamba mbadde njagala twesinkane ku Dewinton twogeremu nkooye ebintu byaki byessimu tulabe kiki tuzzaako ne mubuuza kino ekintu okyakyagala naŋŋamba nandikyagadde naye olaba mukwano gwo talina mpisa naŋŋamba mu bulumi nedda waliyo omuntu waliyo ekintu kyoyagala naye n'okita mu bulumi like nogamba for the betterment of us kino kansi tewali abantu nga beeyagala naye ne beeta olw'obulungi bwabwe bonna ate bamala nakiteesaako ne bakiteesaako nanga basibalinaako buzibu kakati munnange nga mukubira nga mugala ogenda kunsanga ku Dewinton twogeremu ng'abantu woman mukyala na mukyala woman up naŋŋamba kale essaawa nga mmeka mugamba ngenda kuliirawo lanki kati nsangaawo ebambi yakwata obudde najja kati ne ŋŋamba kyali wange bwe nkubiipinga manya omukazi akoze eki jangu naye ebimuli koye kale ebimuli byalimuko ku ssente mina ebimuli by'okwetonda ate musajja si yali awo nti yalinamu kasente naye omukwano yalina mungi nga tuleeta bimuli mukulu ng'aleeta bimuli muganda wange baatukuba ebimuli yakikola ekyo ekintu toyongeramu supu ajja kulaba sho wallahi billa baatukuba ebimuli nga olwo abantu bali kuki bakibakubanga bukyamahadi bwe bakikasuka ekyo tebakikasuka kino ekimuli bakikasuka si bye biba nakyo nga kyali wange amaviivi gonnaaga nga ntudde mu katebe abasajja lwaki muteeka amaviivi abiri ku ttaka muteeseeko ne mugamba anti nga anti ampulira yamukola nsawo bagikutte nga nalinnya mmotoka ye n'agenda boda kyali wange yasigalawo ku maviivi ng'ekituufu siina kyange nga mutunuulidde ne mugamba olaba kiganye ninaawe wandimuziza sizaamu bantu maanyi nze sitera wendaba ekintu nga kiganye nkugamba amazima kati ne mugamba olaba namugamba olaba omukazi alina obusungu naye tobulaga mu bantu ate nga lwaki tobulaga oba alina obusungu bulage si mu bantu bulage nedda nze kasinga yakikolera wano eno nga yetubeera nga tewali bantu bangi naye gwe mu public baabimukuba ne mugamba olaba era bunamugamba va ku maviivi ate bakusanga tuula ne mugamba omanyi kati sooka ofune kasoda omunyi wa pepsi sooka onywe pepsi kati twogere nga bantu bakulu ne mugamba olaba oyo omukazi alina obusungu ne bw'onoogula biki tagenda biwulira muwe time ne mugamba muwe time todda mukkuba omulage nti okitadde nanga asisobola kikola sijja kubeerawo ne mugamba kati olaba funa obutonywe nze tumanyi abantu mbangwiriza embeera nze obulamu bwange njagala nnyo ebintu ebiri quick onaatera gula miguwa tandika nangaba migabe nga olaba obulamu obukalubiriza nnyo gwata omuguwa anamugaba olaba kati funa butonywe fe ntukwagala omukazi awo ebiseera mukyanyama kyali wange buli kimu yali akikyaye n'atandika okuddamu ebintu bye yali akola awo n'apiikinga
yeesonyiwa omukazi obulamu ne butandika nga bwa bulijjo tugitutte wiiki namba tugikubye tukubye ey'oku naakuba omukazi ye yakuba kati mukwano gwammwe ali ku ki mugamba yakkiriza n'akita as you also taking your time teyamubuuza akita atya n'agamba but I need to talk to him and he's not answering my calls. Oluzungu luzze. Yeah, neŋŋamba oh yeah amagezi gange gaakoze. No, I need to talk to him and he's not answering my calls. Nemugamba I think he's busy. Mutaddewo embeera. Olwo neeraga nzijukira ebimuli bye baatukubya. Nagenda olabanga ne shali wange nebaddamu. Era kati abaagala n'abawedde emirimu. Ne banne abantu baba beeyagala nga beeyagala ebyaddala kizibu okwawukana era munnange ne baddamu bali mu bufumbo emyaka abalala nabalabako nga beekuba nga wendine nga saagala ngumi kunkwata toyingira ntalo ngamba lwaki okuba omukazi nempita abasajja abaali alawundi ne bagamba ne bagenda kumalawo omukazi munnange ate kati nze saayingira mu ngumi abasajja baba banyiivu nga bakuba bakazi baabwe okuba engumi ya mukazi nekwata gwe novayo gwe n'akabakko onootasa relationships mmeka ofeese n'asigazaaki ate gwe sigwali mu ntalo z'abantu waliwo wengenda ku TikTok yo nendaba entalo abantu ze bakuteekamu neŋŋamba nga bantaginga mu ntalo z'abafumbo naye sibavaamu abakazi sibavaamu njagala ekyo kibategeeza simanyi mukama yali yaki yatuleeta obufumbo buno naye obufumbo bulungi bw'ofuna omuntu omulungi obufumbo bulungi bw'ofuna omuntu omulungi bw'ofuna omuntu amanyi omukyala yaani bw'otagwa ku kizeezengeri fumbo bulungi nnyo era ngwe ategeera obufumbo nti mwetegeera nga muli bamukwano kyova ngamba nnyo abafumbo mulwewo okuzaala nga mulwawo okuteeka mu third party ye mwana kuba omwana bw'ayingiramu ng'ate temwewadde ka time kammwe otandika okuregretinga n'ogamba time gye mwandyewadde wano nga mutandika ffe abakazi betuzaala abaana baffe tubaagala nnyo abasajja ntuddamu balowoozaako nga abaana abo bakuze ate era kiba kitono ate n'omusajja naye n'afiiringa nti nno ali left out that's why n'anoonya ebintu by'obufu era omusajja takufubanga yakakufuna ate n'akufunisa lubuto lulye funa bw'olumira kugambye girikanga kati abakazi balina mentality nti nno bw'azaalira omukazi awo abawuwe omusajja bw'omuzaale mutabawo tewali kikuuma musajja akwagala aba akwagala oba ozadde oba tozadde nze ndabyeko bakyali bange bamaze mu bufumbo emyaka 5 omwana tewali naye beeyagala nga bwe beesanga so ebinaakuuma omusajja nga bino bye bayimba muno obufumbo ye mwana kamuzaalire nange wange babazadde babakubye emiggo muganda wange naako akayimba talina waakayimbire bufumbo ye mwana wave wamwe nga bakugambye bufumbo ye mwana bwewatuuka wanoonya mwana gyemiggo gy'oliko bw'owatuuka tewanoonya mirembe musajja asooka akwagalemu bw'ozaala oba okyayonsa amabere gaba gakyagenda n'oteekawo akagambo akayimba ka bufumbo ye mwana kakubisizza abawala bo bonna bula abasinga basinga omumaadha kali akayimbo obufumbo ye mwana bwe yatuuka yatandikirawo okunywa ebidagala by'olubuto kati bambi awo kati ne bagenda mu process y'okwawukana ne baawukana omukazi n'asigaza abaana nagenda mu process y'okunoonya ssente okulabirira abaana ne yajjako laavu yonna nabeera nga atandika okuddamu ofuna kalaavu abaana nga bakuze olwo bayafune n'akasente ng'ate nno bakulidde ddala naye gino emyaka gyonna gyo bawegulabinzeeko kati otunya butunulizi maama wo n'olaba essanyu alifunye ddi nga mukuze mutandise n'okukola mutandise omuwa kasente n'ogamba essanyu lye lyonna yali ejjako bambi n'aliwo abaana kyova nze olumu saagala abantu boogera ku bakazi ate okimanyi abazadde baffe balina trauma balina trauma y'amaanyi era muzadde waakulaba n'atandika oggagotobanga nze nkulaba gy'olaga nakuwoningirawo mpola mwana gwe ntokola ebyekisiru bye nakola maama osaagala obiddemu era omukazi omumama wo bw'agamba nti nno kati oyo omusajja olaba bagamba nti nno kiva ku mutima naye tewali mukyala mukazi asobola kugaana musajja kufumbirwa naye bw'agamba nti nno oyo omusajja tandika aba alabye aba alina kyalabye so bamaama baffe balina trauma naye bambisagala naawe muyita mu trauma temuzaalazaala bannaye nga twatandise tubagamba amagi gammwe gababeere egirikange
buli wawulira omusajja ayogera ekintu ng'okanga eggi buli wawulira ng'ayogera ekintu ky'okuzanga yakakulaba kanga eggi ate sirijje omanyi bino betubuza obwenkulumu eggi lizze obwenkulumu oliwandule tebalirya teweetaagereyo naddigaya waliwo akenkulumu nga tekeetaaga ggaaya waliyo akenkulumu nga tekeetaaga ye musajja omulabira ddala mwavu bw'omugamba nti omanyi hani tufiiriddwa kati ogenda kukola otya maama mulwadde essaala zange zibe nammwe kale omusajja ne waba talina ssente at least agezeeko sirinaamu naye munnange ekyebiri kiikyo kikutambuze oba nagamba lyamugonja mu kkubo ogamba talina naye agezaako ate upgrading ogende ku kyesatu bwova ku kyesatu ogenda liisa mwana wa munno gonja ku kkubo buli wagenda oziika ku kyebiri nedda mikwanawo si we olw'okuba mbu ekyebiri yakigumiikiriza ogwasooka omwana Idi neetuuka nga talina yadde ne kabaaya ke yali akulabyemu nga ffe aba jjako ebikisiro producer jjako musiibe bulungi mweraba baaki omulundi ogumu gwogifunyeko kotwogerere batugulira ekisibo kya tuweereza zibbiru ziri mu bukadde n'ogamba omukyala wo bbiru yeeyo naye ayongeddemuko olugoye olulala ayongeddemu nabagamba talina byayongeddemu oyo omwana alina kwambala naye ze bamugenda kuntegulira wasimanyina kumanya nze ng'omukozi wa ssente ayiza nnonokuzono simanyi nakumanya bannaye simanyi nakumanya kiki Executive Media. Focus, innovate, succeed.